Ako. Ya. Gwanga muje. Kwate. Jobo manya. Aba Dubai chatukola. Kamala sebanga. Onomala yo omukulu sebanga. Wanju mwana wa mama. Tumusanza abantebe ku Entebbe Road atenga ba Dubai. Agamba cha sebanga. Ndi bulungi mwana wa mama nakikuba ennaku zino. Nga okoze research mu bantu mukama bakyusiriza obulamu okuva lwe twava mu COVID. Senga sebanga nzo omukwabu. Bakirungi nnyo tuswaze sitaani twogera amazima. Abantu abasinga inzo gamba sebanga yewana. Fe tubonyebonye nnyo. Nze blood nava mu COVID nali cement tulidde engulu. Fe twali mu kinnya ng'empologoma zaatulya mu Bible mulo omusajja wayita research yali mu kinnya ky'empologoma. Fe gye twali gweva ku muntu eyamala emyaka 2 nga takola. Emyaka 2 nga tokola. Bobi yayimba oluyimba ntovanga ku muntu yala gwe zikuba nezimala omwaka nezifata omuki omulala yabayinalo. Twamala emyaka 2 nga tetukola batugalidde nga bannaffe bakola naye nga abayimbye balance gale. Ekirala twaspogolinga nnyo nga tuyita mu mbeera ya COVID. Engeri gye twali nti ffe twali tutunuulidde mulimo gumu gwa bivulu. Otegeera kati mu mbeera eyo ng'olina okuyimirizaawo famire jukira ba artist spendinga nnyo twali twakyemanyiiza kati okudda mu mbeera eyo eya nomo kyatutwalira obudde bungi nnyo naye nebaza mukama nti nsobodde okusurvivinga nentuka kweno level nti ennyonyi nagifuula bugaali. Wenjogerera nyina company bagiyita Sebba eya Kago etambuza bintu okubijja Uganda n'ebitwala e Dubai to exportinga matooke bijanjalo muwogo lumonde waffe Omuganda akatunda akaffe ka Masaka byonna gwe byomanyi munnaye bwaliwo n'engoye ezivene ezigenda e Dubai ezengoye ezaffe empya bazisuubula bannayuganda ne bazitwala e Dubai bazintuma bantuma ebiviiri ebyo ebyabakyala n'obitwala e Dubai majestic meaning otwala butwazi Dubai obogenda n'ozzeera ebiveere ebyo era kyembadde gamba nti njija ebye Uganda n'embitwala e Dubai ate n'enkomyawo era bibino ebirala mu ebiri mu ggaali zi laptop kakulageko nzoga sebanga ebimu ku byaleese omukulu ava Dubai obudde buno musanze ku Entebbe Road ndowooza oziraba eyo ekika gye bayita HP oyina gw'ogitwalira nange nesuubulira ne bentwalira so kati kyembadde ngamba ebintu byange ebyendiringiramu n'ebirala so era abantu bannayuganda baganda bange abasuubuzi nsaba munneesiga abalina ebintu ebiva e Dubai ate kati level nagirinyisiza kubanga kati company eri registered buli kimu kyonna kiri organized bulungi tusweepinga nga biva e Dubai nga ate tubireeta e Uganda endowooza eno sebanga tusobola n'okuleeta emmotoka nagenze ebisobo gye batunda emmotoka osobola okuntuma emmotoka nengenda nenjigula e Dubai nenjireeta nenjikiryalinga wano ku musolo nenkuwa emmotoka yo ng'etuuse e Uganda e Kampala essebo aide no jija wa sebanga yokulaba nti no osubule olete ebintu okuva e Dubai no bitwalayo ekirowoozo kivaawa ekirowoozo bwe kyava nalinnyako ennyonyi nengenda e Dubai mukama yampa omukisa nyina omukyala bamuyita madamu Jessica ayina kampani bagiyita Tusano Combined Uganda Limited esangibwawo ku Lubaga Road nga ku ngalabi za Kabaka yansanga mu kifo ekisanyukirwamu n'anfuuwa ssente nnyingi nnyo ne mugamba madamu naye ompadde ssente naye sirinyanga ku nnyonyi neyeewuunya nnyo mwana wa mama nkugamba omukyala yansuubiza n'atuukiriza va kuba nabatusuubiza ne batulimba nannenyisa ennyonyi omulundi gwange ogwasooka nengenda e Dubai nenkomawo kati abantu be natambula nabo nga ntwavolinga mu flight yange eyo nakozesa Uganda Airlines kwe nasanga abavubuka abayiibi abasuubuzi batransporter babusinessman ne mbabuuza mukikola mutya ne bampa amagezi ku ssaawa zino kwentambulira essebo era ndi musuubuzi ndi transporter nkifunyeemu kuba kati nyina contact nyina emikwano emaali njiina nali sina capital kati nyina capital jasaabulamu kukula bukuzi nengera wumanyi ti omwana asooka kutuula n'ayavula n'ayimirira n'atambula n'adduka so kati ndimu eyo process naye nga wenjogerera capital kati ninawo omutonotono kati mbulamu oli yennyini agamba nti oyo sebanga yakikuba abantu basinga obungi baye mu bintu bino omuntu akwesiga tolaba nti akwasa ebintu byo bitwale oba bikomyawo e Kampala akwesiga atyo omuntu oyo omulimu gw'okola kale gundi egyasoose okutuma esooka oba omuntu oyo gw'osoose okukolera amazima yasoose okwesiga yakuleetera bakilayanti abalala ti abantu abasinga babuzibwabuzibwa omuntu akutumye nti ntwalirayo essimu e Kampala abanga akugezesa
alabe onootuusa essimu emu. Bw'akutuma essimu emu bw'odda addamu akutuma essimu mmeka? Oluddamu ng'akutuma essimu mmeka? Oluddamu ng'akutuma essimu mmeka? Oluddamu ng'akutikka mugugu mu ki? So sooka okole amazima wano ewasooka. Bw'omala okutuukiriza ekyo manya oyo yennyini gw'okoleganye leero yagenda okukireetera ne bakirayant abalala era yagenda okusigala ng'akutuma n'ebingi gwe by'oyagala. Gwe mutandise naye ne kiro mmeka? 3 ate yakutuma ne kiro 10. Nze enkolagana ennungi n'abantu empisa obwetowaze n'okutya Katonda kuba nze nkulembeza nnyo Mukama nti mu kutya Katonda amagezi mugakola ki? Mugasookera. So n'ekirala amazima, abantu abasinga tebalina mazima. Nga bwe gambye nti omuntu akutumye akantu akatono era yagenda n'okutuma eki n'obutazala wa muntu, omuntu wabaze ng'aleese eddiiru sooka omuwulirize ate muwulirize ate era mumalirize. Abantu abasinga awuliriza omuntu n'amulekaawo naye nze mpuliriza omuntu paka last. Awo wenyini gwanga muje motoka wagitimba gwanga muje mabegaawo kamiliyoni so ye stage yagenze neeyika negwa wansi ate nga wamujuze motoka yonna gy'otambulemu motoka yo. Oyogera ki ku mbeera ya kamiliyoni eno kuba nti yagijeeyo oluvannyuma lwa stage yo okuyiika? Esebo kino nkyogera ndi munomo, I'm not joking, this is a serious note. Nabadde ku Facebook, ku YouTube, Twitter, Instagram, TikTok nendaba ebigambo bingi nnyo. Bannayuganda tubeere b'amazima. Kino nkyogera n'amaziga gampitamu. Bannayuganda tubeere b'amazima. Tusiimeko abantu nga bakyali balamu. Nze sikaabye nti kamiliyoni yafudde. Sikaabye kamiliyoni nti olw'okuba yakoze loosi naye siri mumativu.